Olwaleero bannamateeka muno nga mulimu abalamuzi ne bapuliida bakuŋŋaanidde ku kkooti enkulu wano mu Kampala okuggulawo omwaka ogw'amateeka. Wabula nno ku mulundi guno bannamateeka beegatte mu kibiina kya Uganda Law Society omukolo guno baguzize nga bagamba engeri ensonga z'amateeka gye zikwatibwamu mu ggwanga tekyali ku mulamwa. Sinziira ku pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka kya Uganda Law Society nga ye Ruth Ssebatindira, gavumenti eremeddwa okulonda Ssaabalamuzi ekintu ekityoboola amateeka g'eggwanga. Kati fenga bannamateeka tuli bennyamivu twagala okulaba ekitongole ky'obulamuzi kino nga kibeera supported omukulembeze alonde Ssaabalamuzi n'amumyukira ekitongole kikole fenna abannayuganda tunyumirwe obwenkanya obulina okuva mu makooti ago. Bannamateeka baga nti pulezidenti yalemwa okulonda Ssaabalamuzi omuggya, wabula akola nga Ssaabalamuzi Stephen Kavuma agamba wadde tewali Ssaabalamuzi naye emirimu gitambula bulungi nga mpaawo kiganye. Abatono abaliwo tukola emirimu ekitongole ekiramuzi kikola era kiweereza. Njagala okugumya bannayuganda nti tewali kizibu kigenda kujja njuba kugwa kuva waggulu mu bwengula gy'eri egwe ku ttaka etwokye ffenna kubanga ekiramuzi tekirina facilities ezikimala. Bannamateeka bakukkuluma nti ebbanga ery'emyaka 2 ng'ekitongole tekirina Ssaabalamuzi n'omumyuka we nga byonna omulamuzi Stephen Kavuma yabikola, waliwo bingi ebitatambudde bulungi, kino nga kye kibaganye n'okujja ku mukolo guno. Ensonga eri emu era ensonga nkulu nnyo ffenna nga bannayuganda tulina okuba abennyamivu okulaba nti tulina Ssaabalamuzi n'amyuka Ssaabalamuzi. Ate ekijjukire nti ekintu kye tukola kyakuyamba ekitongole eky'obulamuzi. Tetukikola nti nno si fujjo, tukola kulaba nti ekitongole kifuna omukulembeze wakyo nga nga twanukula omulanga gw'abannayuganda gwe batukwasa ate naffe ne tugukkiriza kubanga twakkiriza ne tukola n'ebirala ne tujja kuweereza ng'abalamuzi. Tulina okulaba nga tukola kyonna ekisobola mu bizibu bye tulina okuweereza bannayuganda era mu mulimu mu nkola eyo kyemuvudde mulaba nga olwaleero judiciary ya Uganda ekola era ejja kweyongera okukola nga bwe tugenda mu maaso n'okumalawo ebizibu ebyesanga. Wadde tebalabiseeko tekirobedde mukolo kugenda mu maaso ng'ekitongole ekiramuzi kiwadde buli mulamuzi ekatala okulaba ng'emisango gigendeera. Omulamuzi wa kkooti enkulu omwaka guno alina okuwulira emisango 223. Omulamuzi ali ku ddaala lya Chief Magistrate awulira emisango 8. Omulamuzi w'eddaala eryokubiri n'eddaala erisooka oyo wakuwulira emisango 300 buli mwaka. Tugamba nti yes, abantu bangi bali makomera, mbadde ntambula n'oluka makomera nga abantu bangi baluddeyo, abamu tebagendanga na mu kkooti okumala emyaka egisukka 2 balinda emisango gyabwe legifuna okugenda mu kkooti. Ekitongole ekiramuzi kikukkuluma olw'ensimbi entono ezikiweebwa nga kyagala zongerweko okusobola n'okumalawo ebyo ebikyalobedde emirimu gyabwe okutambula obulungi.